Weewaawo mwebale nnyo abalabi baffe mbasiimako nno kimu buteefuulanga nabyewanga ng'akaliga akaliira mu nte ate era temwefudde nabyejeeguulanga nswa anti munnaaye tennatuuka gy'eraga ng'ebyoyo esuula mwe nno mubeerangawo okulindirira buli kye tuba tuleese kale nno bwe mba sibasiimye okwo nkulabanga kubayisizaamu ddala gano ge bagamba agengege. Solomon Kaweesa ngobye nate nga bulijjo tuteetera ne bannaffe aba Pride Bank eri gye mwatumanyira twavaayo ebintu bipya nkola mpya ndooza amaanyi mugalabye oyo ku branch gye muyita branding zaakyukakyuka oba bakasitoma tebayitawo mwabannyonnyola ku branding eno empya. Anyway, awo wetugenda okujja nina omugenyi wanjawulo nnyo musajja afaanana ssente kuba adiiringa mu ssente simanyi lwaki bwekityo bwe kiba naye mukama bwe yakikola. Nsaba ababuuzeeko beeyanjulire n'oluvannyuma tutandike okugamba ebigambo. Ssebo tukuwaniriza. Neyanziza nnyo neyanzige bassebo ne bannyabo abalabi baffe tusanyusa obbalaba. Amannya gange nze Joseph Wadinda okuva mu Pride Bank Limited nga nkolanga manager avunaanyizibwa ku bibiina kubanga Pride tulina ebibiina bya bika bibiri. Tulina ebibiina ebituula ku branch eza Pride ne tuba n'ebibiina ebituula mu byalo oba mu communities. Okay. Ebyo byenvunaanyizibwako. Njagala tutandikirawo wennyini. Wow. Pride bwe yali ekyuka okujja mu bank ekibuuzo kyali kinene oba enkola yaffe eyo ey'omuntu wa wansi egenda kusigalawo. Mpulira kati eringa eyasigalawo ku kyempulira erinamu enkyukakyuka ezajjamu. Pride nga Pride wadde twakyusa erinnya lyaffe okuva mu Pride Microfinance ne tufuuka Pride Bank. Enkola zaffe naddala ezituuka ku muntu wa wansi twazisigaza. Ekyokulabirako enkola zaffe ez'ebibiina twazirekawo kubanga tulina omubala gwaffe nti enkulaakulanayo kwe kwesiima kwaffe. Tetusobola kuleka muntu wa wansi ono tutambule ffekka nga tumuleseewo nga bwe tuli kitongole kya gavumenti ng'ate enteekateeka za gavumenti zigamba nti zaagala zisitule omuntu owa wansi zibeeko we zimuteeka. Naffe nga Pride twagamba nti weewaawo tutambula tugenda mu maaso naye omuntu waffe ono gwe twatandika naye mu mwaka gwa 1995 twagala tutambule naye paka yonna gye tugenda. So enkola zaffe enkadde tukyazirina. Weewaawo twongeddeko n'empya ate era n'enkadde ne twongera okuziwawulamu n'okuzirongoosa tusobole okutuusa obuweereza obulungi ku bantu baffe. Nze oweeri mu katale abantu b'ewaffe awo ekyengera by the way babaagala nnyo bakasitoma bammwe oba abamu kubasinga ennateeta awo. Bansuulamu awo akabuuzo nange ne ŋŋamba mmwe mubeereeko nze nja kubaleetera abakugu. Ebintu bino twalinanga enkola ey'okubatuukako ne tuteekawo katenti kaffe wali mu katale ne tutandika okukola ku bakasitoma. Ekyo kijja kgenda mu maaso oba kati tuli corporate nnyo tetusitula buteedi. Enkola eyo ku ssaawa eno ekyaliwo era ekyatambula. Ensonga lwaki ŋŋambye nti enkola zaffe enkadde tugenda kusigala nga tutambula nazo naye kye tugenda okukola kuzirongoosaamu kuziwawula. Mbadde mmanyi okuziwawulamu awo nga tetukyatuukayo eyo kati mmwe mujja eno. Tukyatuuka kubanga enkola nga bwe nkunyonnyodde tulina enkola ey'ebibiina. Tulina ebibiina ebijja ku Pride naffe ne tuba ne we tutuuka nga ffe tugenda eri abantu mu communities. Ne tugenda ne tumiitinga abali mu butale, ne tugenda ne tumiitinga abali ewala ne branch zaffe tusobole okubatuusaako obuweereza bwa Pride. Kino bakasitoma baffe abo abatandikirwako tebakaluubiriziddwa nnyo okukyusa attitude yaabwe okulowooleza mu banka kuba omuntu bw'alowooleza mu banka alowooza ku muntu ayagala omusaba ssente nnyingi okutereka ate kino oba tereka bukadde tekibakaluubiriza nnyo oli asigale nga akkiriza nti emitwalo 3 mukyayinza ogimuterekera. Bakasitoma baffe tufubye okwogera nabo ne tubagamba nti Pride ebadde Pride Microfinance wadde tufuuse Pride Bank empeereza yaffe gye muli egenda sigala yeemu. Tugamba bakasitoma baffe
tine bw'oba na 50,000 nga z'osigazaamu zireeta oziteeke ku akawunti. Bw'oba n'omutwalo guteekeko, ebiri giteekeko, esatu giteekeko, osobola n'oziweereza ssente ku akawunti ng'okozesezza ssimu. Ku mobile money essimu etandikira ku 50,000. So osobola okuweereza 50,000 ku akawunti yonyiga bunyizi *185 bw'oba ku nkola ya Airtel, oba *165 bw'oba ku nkola ya MTN, n'ogenda ku financial services. N'ogenda mu banks, n'olondako Pride, n'oweereza ssente zo ku akawunti. Newemba ni kino kibipeesa. Essimu y'amapeesa ekolera ddala bulungi nnyo. Kubanga ffe tetwawula mu ssimu. Owa smart era Airtel Money okola nkola y'emu. N'ow'amapeesa MTN, Airtel Money enkola y'emu. Afu tubadde tumanyi ffe abakyasitula bipeesa mwatuvaako dda. Tetusobola kubalekerera. Okay, away from that, mmwe ng'abakozi kubaawo nawo nsinza butakoonawo kati feeling eri etya? Abakozi feeling yaffe yakyukamu kubanga omanyi bw'oba obadde okolera mu microfinance n'okeera ku makyanga olinawo Pride Bank. Muli owulira essanyu kubanga owulira ng'okuze obanga abadde mu nnyumba ey'ekipangisa n'oyingira mu nnyumba gye weezimbidde, muli owulira essanyu erijja obuzi naye nga zonna ziba nnyumba, naye enkyukakyuka eno ekuleetera essanyu muli. Ekireetera abakozi essanyu kubanga nabo muli bagamba tubadde ne bakasitoma be tugamba nti naye gwe tetugenda kusobola kukolera kino, naye ku ssaawa eno tugamba jangu kino tugenda kikolera. Bw'ayagala forex jangu osobola okuwanyisa ssente zo mu Pride. Kalabye wali akapande. Bw'ayagala trade finance jangu tusobola okuwa looni eyo. Kati twafunye ne ssente ez'okulima ezitaliiko magoba. Agriculture. Eziva mu gavumenti ezo. Osobola okujja n'ogamba Pride muzimpule ne tukuwola ssente zo. Ningenda ne kubawo yikayo mwanyi. Ssente ate zino ez'okulima ezitaliiko magoba. Tuziwa muntu already ng'ali mu kulima naye ng'alima ze tuyita cereals. N'okulima emmere ey'ebisolo. Nza alima kasooli bijanjalo janjalo ebyo bampola. Kasooli tusobola okumuwola naye alina okuba ng'akolera ku bugazi obutakka wansi wa yeeka 50. Kitegeeza tutunuulidde be tuyita large scale farmers, abalimi abakolera ku bifo ebigazi. Mubongera amaanyi. Tubongera amaanyi kubanga kino kijja kuyamba eggwanga nti tugenda kubanga tulina emmere eriisa abantu ate tulina n'emmere eriisa ebisolo. Ensonga lwaki tutunuulidde eri emmere enkalu oluzungu ze tuyita cereals. Nze katugambe nze yiika zange 5 nga ina ne siina ntandikwa awo nzija. Twagala nnyo okuwola omuntu nga already ekintu abadde akikola. Muteeka ssente we mulaba. Tuteeka ssente we tulaba kubanga senga tukuwa ng'ogenda kuggulawo ettaka lya eka 5 otandika oddikolerako nga bulijjo tolikolerako oba tonnamanya butyabaga buli mu kintu ky'ogenda kukola. Naye omuntu abadde akola ekintu kino amanya obutyabaga obukirimu oba risks. So bwe mumuwa ssente ajja kusobola ozikozesa aziggyemu amagoba. Ekyo tekinneetaagisa ate lesoni ndala yonna y'amaanyi okutegeera agriculture loan eno etambula etya. Kituufu. Kuba mpuliramu obukwakkulizo awo. Naye nga ssente ezo bwe nzifuna amagoba genkanankana n'oli atutta obutwazi looni. Ssente za large scale farmers ez'okulima zino ze njogerako eza eka 5 tekuli magoba wadde n'ekikumi. Gavumenti amagoba egakusasulidde. Nze nzija buzikunona ssente. Bw'ojja n'ofuna obukadde 2 ojja kukomyawo obukadde 2 bwokka toyongerako magoba. Kiba kitegeeza nti mwasitadinga ne mumanya nti sizoni esobola okufa. Manye balimi bafiirwa. Kituufu naye looni zino zonna ebibiina ebiwola ensimbi oba banks eziri regulated eziri wansi wa Bank of Uganda nga yezirondoola
tezisobola gaba looni nga tegenze mu insurance. Okay, yeah. Looni z'okulima zonna tuziteeka mu insurance, tuyita agriculture insurance. Nti senga ennimiro y'omuntu efuna okukosebwa, tafiirwa byonna. Muzira guzzo gugikubye. Muzira gugikubye naye ate wateekamu miliyoni 10 eza looni. Insurance ejja n'ekutipulako omugugu gwa looni. Oleme kukaaba bintu byange bifudde ate yankola looni ng'akukutte mu bulaga agamba leeta ssente zange. Awe wabadde weeraliikiriza omwo. Yensonga lwaki looni zaffe zonna tuziteeka mu insura. Agriculture loan mulimu ebintu ebirala ebisobola okuyamba kale nga nabyo biri mu agriculture fe abalima emiti. Abalima emiti nga banka tuyinza obutayagala kukuwa ssente zaffe. Ogenda olima emiti olw'ensonga ssente z'oteeka mu miti zikwatibwa okumala ebbanga eriwera. Payini wa myaka 2. Kati senga banka ekuwola ssente oziteeke mu payini, katutwale ekyokulabirako nga looni eyo y'amagoba. W'onaatuukira okusala emiti gino, amagoba gajja kuba mangi agagenze ku looni eno olw'ebbanga eddene. Nange munsaasira nga muwola. Yensonga lwaki tukola ekiyitibwa financial literacy. Tusomesa abantu ku bikwata ku nsimbi. Nga tetunnakuwa ssente, twagala obe nga okoze okusalawo okutuufu, ofunye okubanguka mu by'ensimbi bino. Oleme kujja kugamba nti nze nnunda nkoko z'amagi naye njagala mu mperooni ya myaka 3. Tugenda kulunda nkoko z'amagi myaka 3 kubanga zijja kubiikako akaseera zituuke zisala amagi. Kubanga Uganda tetulinga mawanga malala. Waliwo eggwanga lye nawulirako ly'enkoko z'amagi bazirunda paka ku myaka 5. Neyo mugundi mbadde akyeno naziraba nako. Bazirunda amagi ne gaggwamu ne balekera okuziwa emmere ne bazizaayo ate buto ku mmere ne baziwa emmere y'obukoko obuto ne ziddamu ne zikula bupya. Bwe batyo bwe bazikola. Nabizibirabo mbadde aki. Kati ate ekyo tetukiina wano ewaffe. Ne bw'okitunuulira nti oddire enkoko ogiriise etuuka ogambe kati enkoko gwe sigenda kuwa mmere naye amagi g'obiika gwamanya oba ogalidde naye sijja kuwa mmere, weekongoleko ebyoya. Bwe wanaayitawo akaseera ng'ebyoya omaze obyeggyako, nja kuwa emmere oddemu omere ebyoya ombiikire buto. Uganda tetukisobola. Okay. Tusobolayo buno obutonotono. Tusobola butonotono. All right. Branches abantu basuubire nti zigenda kweyongerako. Kituufu amatabi gaffe gagenda kweyongerako. Ku ssaawa eno tulina locations, kanziyite locations, ebifo mwe tukolera 47. Naye nga mu bifo ebyo tulina ebifo ebitannasuumusibwa kutuuka ku ddaala lya ttabi. Nga zikyali offices entono. Ekyokulabirako tulina office y'e Kayunga, tulina office ya Bweyale, tulina office ya Kisoro. Office zino tugenda zisuumusa. Kubanga ku ssaawa eno wadde zikola naye tezikola ng'amatabi bwe gatambula. Naye omwaka guno tukkiriza nti tugenda kusuumusa Kayunga. Yes. Etuuke nayo ku ttabi abantu beeyagale. Abantu babenga oli ajja ne ssente ze n'aziteekayo era n'azijjayo ku ssaawa eno. Gali amatabi amatono ze tuyita contact offices tosobola kujja n'ojjira yaawo ssente. Bw'obeera ng'oli wansi wa ttabi eryo okujja ssente ku akawunti yo okozesa ssimu kye tuyita Pride Mobile. Onyiga bunyize *255# n'oteekamu PIN n'osekayo akasente nti va ku akawunti jangu ku mobile money ng'ofuna kasente ko n'okafuna n'olyoka. Ate Kayunga eyo eri abalimi bangi. Kayunga wali abalimi bangi baanoonyanga we batereka essente nga balabawo. By the way, to be honest, eyo banka yakola kinene in that area. Enkulaakulana gye yagattawo nnene. Then bwe tuvaawo mulabye nga bakasitoma bajja beeyongerako okuva twarangirira nti banka mulimu abanyoomanga siteeka ssente zaabwe mu microfinance.
bakasitoma nga bw'oyogedde tulina bakasitoma abajjanga ne bagamba teeka ssente zange mu microfinance ddala zinaabeerayo. Nga waliwo ne kasitoma omwajja n'agamba mumpeeyo looni ya miliyoni 10 abagezese ne mugimuwa. Bwe mumala ogimuwa n'azisitulako ku akawunti n'agamba wadde mumpadde looni naye ssente zange sikakasa nti mu microfinance ziri safe, ekintu nga kya kanzitwale mu banka. nkyate yandibadde akyesiga. Naye ku ssaawa eno nga bwe tufuuse banka nzikiriza nti ne bakasitoma baffe bagenda kweyongera kubanga n'okutukkiririzaamu kuba kweyongedde. Bwe mubeera microfinance omuntu abalaba nga abaggalawo enkya essaawa yonna abo bagenda, essaawa yonna bagenda, tebalina ssente zimala, tebalina ssente. Naye ate nga tulina be tuwoze looni ne yeewola biliyoni 1.5 kasitoma omu agitwala n'agisasula nga tukyali microfinance. Kati bwe tutuuse mu luse lwa banka tulina looni ze tuli mu kukolako biliyoni 5 ezo biliyoni 3 biliyoni 5 tugenda zifulumya nazo. Kyenzikiriza nti ne bakasitoma baffe bagenda kweyongera okutereka naffe kubanga ssente zaabwe kati bagenda kiraba nti ziri sekiwa. Eno banka ne ATM zaffe tugenda zikyusaamu katono tube nga tukozesa ekiyitibwa visa card. Yakuba akaŋŋambyeko tube nga era enkola yaffe yeeyongeramu. Nfuna ssente ne bwe nfuluma ebweru, ne bw'ofuluma ebweru ng'osobola okukozesa kaadi yo n'osasula by'osasudde okuva ku akawunti yo. Baŋŋambye ne dollar account ejja, ne dollar account eri mu nteekateeka egenda kufuluma. Maanyi nga mugire ku speed. Anti tufuuse banka. Kitegeeza buli kintu ekikolebwa banka tulina okukikola. Competition erina okulabikawo. Ne agency banking nayo ojja kugitulabamu. Mujja mpola. Tujja. Baŋŋambye nti ate eyammwe egenda kuba yanjawulo. Tugenda gikola nga yanjawulo. Kibe nga kyanguyiza omuntu okufuna akasente ke. Nja kukomawo ompe ebirungo ebyo bye mwagambye nabulidde lugambo kigenda okuba mu agency bank tegenda kubanga ya bulijjo. Enteekayo enzijjayo baŋŋambye muleeta n'akakodyo nga nsobola nze okweggulirawo akawunti. Akolako tugenda kamaliriza bulungi nga akawunti yaffe ogiggulirawo ku mutimbagano n'ogiggulirawo neggwa. Kiki kye mutagenda kukola? Naye era tujja kwongera okukirongoosa oba okukiteekamu ebirungo ebirala nti n'owessimu ey'akapeesa tube nga tumusobozesa okuggulawo akawunti ng'akozesa essimu ey'amapeesa. Kino n'ennyiga bunyizi. Onnyiga bunyizi ne weggulirawo akawunti. Bw'omala ogiggulawo n'ogiweerezaako ssente. Olw'akafaananyi n'enkeekuba nti akafaananyi ebyo byakafaananyi byangu. Tujja kuba n'enkola ng'osobola okwapuloadinga ekifaananyi kyo. Ebintu nga bigenda kuba binyovu. Kigenda kuba kisufu. Nsaba twogerekoko katono ku branding. Branding eno okugibunyisa buli muntu ategeere nti kati Pride Bank twakyuse ffe bano. Mwina bwe mutandise billboards weeziri abantu okwongera okukakasa n'okulaba. Branding twagitandika okusobola okubunyisa amawulire aga Pride Bank nga tugikoze mu ngeri ez'enjawulo. Kubanga branding oba okukola kye tuyita brand awareness okumanyisa abantu nti twakyuse tugenda kikola mu ngeri za njawulo. Ekisooka tujja kukozesa billboards era nzikiza nti billboards mu bifo ebimu tutandise ozikyusa. Tugenda kukyusa amatabi gaffe gonna. Tuggyeko Pride Microfinance tuteekeko Pride Bank. Ekyo nkiraba. Era n'okutandikira ku ttabi lyaffe ekkulu twamaze dde okukiteekako n'amatabi amalala mu bitundu eby'enjawulo twatandise okugakyusa. Ekirala tugenda kukola okulanga okw'omuggundu nga tuyita mu drives tufune emmotoka tuyitemu mu matabi ag'enjawulo nga tubategeeza nti Pride twakyuse tetukyali oli, tuli bapya. Tugenda kufulumya t-shirts, capes,
enkofiira tufulumye obupapula obwogera ku products zaffe naye bwonna nga buli mu Pride Bank. So okumanyisa brand yaffe tugenda kukola era tukakase nti buli munnayuganda wonna waali ategedde nti Pride Microfinance tukyali Microfinance katuli Pride Bank era basobole okutwegattako batereke naffe bafune looni naffe tukulaakulanire wamu. Mu bingi bye wayogeddeko ebikyuse mwabaddemu ssente ngwiro okubanga ziwanyisiganya. Yemu ku products oba yeeyokka eyatandise okukola oba zonna zikola? Tulina products zonna zikola kanjogere bwe ntyo kubanga bwe twogera ku kuwanyisa ssente ngwira kye tuyita foreign exchange tetugenda kukoma ku kuziwanyisa buwanyisa kubanga waliyo omuntu agenda okujja mu ttabi lya Pride agambe nina ssente zange zino eza Uganda njagala ziwanyisa nzifuule dola male nziweereze mu America. Kitegeeza tulina omuwaawo omwagaanya oba omukutu mwasobola okuziweerereza we tukolera ku nkola ya Western Union, MoneyGram, Ria Money, Unipay, omuntu asobola otambuza ssente zino ne Transfast Money. Kwegamba kyogezako kugamba nze ali ebulaayo manye Bulaaya bo balina enkola nnyingi n'okutusinga gwe buli nkola gy'okoleddemu ku Pride akufuna ate era akuweereza naawe n'omuweereza. Zisobola okutuukira obutereevu ku akawunti yange? Osobola okusalawo nti ssente zange kanziweereze zigende ku akawunti yange. Mulina abakozi abali ebulaaya eyo Buwarabu nga baseevinga enkola eyo kubanga bwe nabadde nateeta eyo nasanze abazadde ng'ate baggulirawo abaana baabwe abali eyo Buwarabu ssente zijje. Ekyo mukikola mutya? Kati omuntu ali ebweru tumuteerawo omukutu mwasobola okuyita okuba n'akawunti n'okuddukanya akawunti ye nti era asobola oteeka ne ssente ku akawunti eno era buli lwateekako ssente tumuweereza obubaka nti otaddeko omuwendo gwa ssente bwe guti. Kati mu matabi gaffe ag'enjawulo tulinamu n'abantu abasobola okukwasaganya n'abantu bano abali ebweru nti ka message ne bwe kaba kaludde okumutuukako gy'ali ebweru asobola okuweereza omukozi waffe WhatsApp n'amubuuza akasente kange katuuse. Ono n'akeberako obukebezi. Omukozi n'akebera ku akawunti n'amugamba olunaku lwa leero kugenzeeko ssente bwe ziti ku akawunti yo. Bw'amubuuza njagala ne balance kumumanya nti ne balance aliko y'ono naye era osobola omukeberera ku ssimu yo gy'oli balance n'omumanya ng'okozesa enkola ya Pride. Lindako eryebweru era ka app kasigala kakyakola? Kasigala kakyakola. Badde manyi olutuuka eri ku network empya nga kabula. Ka app kali internet based. Ofuna internet. Ne ATM card bwegenda okuba? ATM card yaffe nga bwe nayogedde tugenda kuba nga tufuna visa cards. Visa card ne bw'oba ofulumya eggwanga credit card osobola ogikozesa. Bw'eba debit card osobola gikozesa mu ggwanga lyo nti osobola okugenda mu ATM ez'enjawulo. Bw'emba ndi mu kitundu Pride eri wali eri mita 100 Centenary ndi wano mita 10 nga ngenda mu kyuma kya Centenary nga ngiteekamu nga nzija ku akawunti yange eya Pride nga sitambudde mita 10 yonna banka gye nsanga gye nnyingiramu neeteekamu. Si byakwemenya? Si kwemenya. Kwegamba abantu abeekwasa Pride erina ATM ntono tunaakola tutya ffe? Ekyo tukifunidde eddagala. Bw'oba ne kaadi yo kiba kiwedde. Obeera na kaadi yo wonna w'osanze ATM yingira jjayo ssente. Weewaawo akasemberayo ddala. Kati abakozi temwafunyemu okweragaalaga okwo mukolera banka ssebo? Ekyo tukisuubira era kirina okubaawo kubanga n'oba ng'obadde okolera microfinance katugambe ogikoledde emyaka 3 myaka 5 nga bw'ogenda katugambe olina w'ogenze mu lukuŋŋaana ne banjula ono wa banka bw'eti ono wa banka bw'eti
Tulina mukulu Joseph wali Joseph Wadinda wa microfinance osituka naye nga tosituka towera naye kati bwe bagamba tulina owa bank osituka lububuuno owa Pride Bank osituka olina amaanyi kirina engeri gye kikwongeramu muli okumatizibwa satisfaction kyova olaba nina ekyokuleberako kino ti senga ova mu nnyumba eno katugambe nga ozimbyewo ku ttaka lyo obadde mu yassubi bw'ova mu yassubi ng'okyali ku ttaka lyerimu nodda mu yebbaati awuliranga oli wanjawo obula n'okukolawo akabaga ak'okuyingira eyebbaati naye ng'eyebbaati n'eyessubi zonna nnyumba ate zonna weebaka otulo ne tujja naye enkyukakyuka eyo mugyatambula ebitogi mu bijagalaza bwe tugenda kuba banene era tufuuse banene mbalaba entambula yakyuse dda abantu basiibule ssebo n'akagambo akasembayo basebo ne banyaba abalabi baffe njagala obeebaza kubanga muwaddeyo obudde ne mutulaba ne muwuliriza kagambo kange akasembayo tubaagala nnyo era essanyu lyaffe lituukirira nga mukulaakulana wamu naffe nga Pride bw'oba oyagadde okwogera naffe nga Pride osobola otukubira ku ssimu etali yakusasulira ya bwereere 0800 333 999 Pride osobola okutusanga ku mikutu egy'enjawulo ku Twitter oba X kwetuli ku Facebook kwetuli ku YouTube kwetuli osobola okwogera naffe oweereza obubaka tujja kuddamu ne bw'onaakuba ku ssimu eyo abakozi baffe webali okubanga bakwanukula n'okukuyamba weewaawo kale ebigambo byebyo mubiwulidde nze nabagamba nno era nsiiba nkibagamba mu programs endala nti sikyakolagana na muntu nga tolina akawunti ya Pride era kati sebo bwe mba nsasula bw'oba tolina akawunti ya Pride oba onnemye kirimukuga gwe sikyakusasulidde mu banka kankuleetere ssente z'abayaaye bagende bazikubbeko kale temuva ku mukutu guno oba naye temuva ku Pride Bank mwongere okugulawo akawunti ne bw'obeera n'akawunti 10 gwe ng'olina ssente z'okuteeka ku ffe tulina buzibu naawe ate tulina ey'okuteekako akasente ey'okutereka eyo n'osevinga akasente abannaaye nja kuleeta abantu abalala wano oba omukulu ono Joseph akomewo atunnyonnyola ate bingi naddala ku accounts nga bwe zigenda okukyuka tugenda kwongeramu birungo ki tulabe bwe binaaba kale okutuusa omulundi ogunaddako Mukama Katonda abatukumire mweraba